Kozi Michael Mugwanya yazise mutabani we wakati w'abamuwerekeddeko si byangu ka first born ke bambi si byangu naye olumu enteekateeka za Katonda baziba zezze tutuuka ku point ey'okugamba nti kale katukkirize wakati mu kubanga tutolinayo bugubiro bwonna. Twagala okwebaza abayimbi abantu bava mu media houses enjawulo mikwano gya Michael abazze mu kaseera ako kennyini ak'okusoomoozebwa. Tusaba Katonda aba batugumiza bannaye ebigambo byaffe biyinza obutamala. Embeera eyo yabadde si nnyangu. Kale sooka otuwekwawo. UPD 050H, Stasio Jangu Wendi, Books, Together H, Stasio Jangu Wendi, Together Kumoto Kaula Jangu Wendi. Mukama Yesu Kristo gwe yamala mu ntaana ennaku essatu n'otukuza booti entaana z'abakukkiriza zonna gy'emibiri nga giziikibwa essuubi ery'okuzuukira lyeyongera twegayiridde. Olw'okuba Kristo yazuukira ng'emubereberye mu bafu oyo aliddira omubiri gwaffe n'agufaananya okuwa ekitiibwa omukwano gwaffe n'okumukwasa Omukama amuzuukize ku lunaku olw'oluvannyuma. Ekitiibwa kibe kya Paatiri. Tumaliriza bye kwetugumira. Of course tugumira ku bantu bannaffe. Tumaliriza kwetugumira nti wayi munange atulaba n'abaana bangambye ngume olaba ne gundi ampeereza ka message. So ne bakama baffe waggulu kasimu ko eri King Michael kamuleetera okuguma so twongere. Kale awo nga tuvuddewo munange ejjo ku kyalo kuno twafunye obuzibu bwe tumanyi gye tugenda bukwatamu.